Tambuza message eno paka ku Mayiga Mr. Laje. Tukimanyi bulungi nnyo nti Mayiga musajja Munyarwanda eyajjagoba Oluuma. Mayiga ono musajja Mukatuliki eyayagala nnyo okusoma obwafaaza ne Bugaana. Baabumulemesa tebwagana Bugaana olw'okuba baategeera nti nno yalina missioni ze okuva obuto bwe ng'alina missioni gye baamutuma. Kuba bwe tukimanyi nti Museveni abaako n'abatume be baabatumye. Mayiga yayagala nnyo okusoma obwafaaza. Akaseera bwe kaatuuka ak'okumutikkira bunange ne bigaana. Yalinanga mukwano gwe nnyo bali nga bamuyita Faaza Musoke. Faaza Musoke ono munnange Mukama yamuyita era n'aziikibwa ku kigo ky'Evviira Maria. Faaza oyo Mukama nsaba mumuze mirembe. Mayiga akaseera bwe kaatuuka ak'okuba nti n'atikkibwa obwafaaza, Abakatuliki b'edda, Ekereziya z'edda zaddanga emabega zirabe background y'oyo omuntu gwe zigenda okutikkira, zirabe background ani amuzaala, bajjajja be bameka, ayina ab'ekika, ayina ab'Oluganda, ayina ab'emikwano. Bagenda okutuuka ew'omugenzi Peetero Kabogo, oyo Mayiga gw'ayita taata we, taata wa Namayanja. Ng'amugamba nedda ono omwana bajja buzi, bajja ng'abalunzi twakuza bakuze era si ffe tumuzaala. Awo obufaaza we bwakoma. Ekigo ne kituula ne kigamba nedda tetusobola kuwa muntu bufaaza bwe tutamanyi, atalina buvuna buddo, atalina baakika, atalina bajjajja. Awo Obukatuliki ne busazaamu obufaaza bwa Mayiga. Mayiga n'agamba nkoze ntya? Kubanga yalina missioni bbiri, yalina okusaanyaawo Obukatuliki oba okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda. Ze zaali missioni za Mayiga. Mayiga n'ajja eri bwe byagaana mu Bukatuliki nga bagamye mu obwafaaza, n'asalawo n'ayingira Nkobazambogo, ly'ekkubo eryamutuusa okulaba nno yayingira e Mmengo. Mmwe mwenna abeebuuza Mayiga yatuuka atya e Mmengo? Mayiga yajja n'ayingira e Mmengo, n'ayingira Nkobazambogo. Ebiseera ebyo Nkobazambogo yali y'amaanyi nnyo mu kulwanira Kabaka. Ebiseera ebyo Nkobazambogo yali y'amaanyi nnyo nga bw'eyogera tewali waayogera. Ssaabasajja Kabaka bw'ayogera eri Nkobazambogo eno ze zirina okuddamu ne ziwa beesi. Mayiga mu biseera bya 2009 essaga eyo yaliwo ku lwa Kabaka togenda Bugerere. Mayiga we yatandikira okusimba omuti gwe n'emirandira, abasajja abo ne bamuwa beesi okulaba nga JB Walusimbi eyali ebiseera ebyo Katikkiro wa Buganda alemesebwa okuba nti nno agenda e Bugerere. Mu abataaliwo 2009 awo ke kaseera ako Nambooze ke yalangiriramu n'agamba Kabaka agaaniddwa okugenda e Bugerere, olutalo ne lukoleera. Gavumenti nejja netusiba amaaso netusiba akatambaala ku maaso netulaga nti ekutte Nambooze, ekutte Mpuuga, ekutte Mayiga, ekutte n'omulala eyali Sseggona nga bamugasseeko ne babeera abantu bana. Nambooze bw'atuukayo ng'atugamba Mpuuga tebaamugatta naye ye baamutwala mu State House. Byajja bitya Mayiga okuba nti bw'ava mu State House ebintu byakyuka? Tuula wano lindirira paati endala ejja. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Wano Mayiga kye mutamanyi, Ssaabasajja Kabaka yaweebwa amagezi ku ky'okulonda Katikkiro nga Walusimbi agenda okuvaako. Ssaabasajja Kabaka n'ayita ab'amasaza nga tebamanyi lwaki abayita, ne batuula mu kifo kimu n'abagamba nti mumpe amannya g'abantu mwe nnyinza okulonda Katikkiro. Ab'amasaza baatuula ne bawa Ssaabasajja Kabaka amannya, ery'Amayiga teryaliko. Naye ekyewuunyisa buli omu Kabaka agenda okukwasa Ddamula ng'agikwasa Mayiga, era Mayiga kye yasookerako ab'amasaza bonna abataagenda kwetonda yabagoba ku mulimu. So ekiri e Mmengo awo, Omulangira enkya ajja muweereza statement ya omukulu Walusimbi ng'ayogera ku ba sabtours, era yagamba nti Obuganda tetuliko kye tusobodde kukola kya mugaso eri Obuganda
olw'abasabutuwazi abali Mengo. Kati bannange n'ekyo nange mpulidde kipya nti Kabaka bwe yali alonda nga Oweekitiibwa Walusimbi agenda okuwummula yasaba abakulu b'amasaza bamuwe amannya, naye mu mannya agamuweebwa erya Mayiga teryalimu. Naye ate twagenda okulaba oba Oweekitiibwa Profesa atugambye nti kyaba buukako ate okulaba nga ate ataalondwa oba abantu gwe bataalonda, naye bannange ebintu bino bizibu, ng'ate yalondeddwa ku Bwakatikkiro. Era bonna ab'amasaza ne beebuuza nti ye banna mwono waliwo eyamulonze okubeera Katikkiro oba waliwo eyawaayo erinnya lye? Nti tewali. Era omukulu Mayiga bwe yatuuka kye yasookerako kwe kugoba buli wasaza. You can imagine. Osobola okukirabira ddala ng'ekyomusaaga era ekitasoboka. Era muli Buganda buwambe, Buganda buwambe, eyabuwamba wuuyo temumulaba. Mayiga yafuuka kabaka, fenga kabaka gwe tumanyi mulala n'ate ne gwe tulaba mu mugundi ye yeetutte nga kabaka mulala. Twaze kulaba ka Mayiga oba twaze kulaba kabaka. Mayiga yani weberere mu mwana. Tubadde nga twogera ku ngeri Katikkiro gy'asuddemu Obuganda ng'abantu batulumba era nga bagamba tuyisa mu Ssaabasajja Kabaka maaso era nga tugamba tumulaba mu kamwa kubanga Ssaabasajja ye yalonda. Ssaabasajja ye yalonda Katikkiro era nga kwe beesigama. Ne Ssaabasajja yennyini najja n'atugamba siina buyinza. Ekyo kitegeeza ki? Omuntu atalina buyinza kitegeeza tasobola na kuggyako muntu ng'akozesa buyinza bwe. Ebyo bigambo bya Ssaabasajja. Akugambye nti Obwakabaka tebuyina buyinza. Kyategeeza kiki? Omuntu yenna alina obuyinza asobola olonda omuntu yenna mu position yonna mu Bwakabaka obutalina buyinza. Okategedde? Mubadde nga mugamba nti oyo gwe mulaba mu kamwa Kabaka ye yamulonda ne tugamba oba osanga. Naye omuntu mubadde nga muvangayo nga muwolereza Katikkiro nga mumuwolereza nnyo 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 nnyo. Buli wavaayo mwogerako nga muvaayo Katikkiro muleke, Katikkiro muleke. Naye bwe babadde nga bavoola Kabaka gurupu ebadde nga wolereza Katikkiro ate badde tevaayo kuwolereza Kabaka. Lwaki? Mutambuza bipropaganda by'abantu by'abannamawanga. Kabaka si Muganda alengera ennyindo, Kabaka si Muganda laba bino, Kabaka si Muganda leka mbabuulireko. Ebyo bipropaganda by'abannamawanga mugezaako kubikonvinsinga kubiteeka mu Baganda. Waliwo abantu abajja ne bawoza oyo Kabaka si ye yali badde afuga. Leka nkubuulire, Obwakabaka buzze nga bukyuka genda mu history kuva mabega. Aliko ye Ssaabasajja, tetwagala n'atubuulira biboozi bye. Osegedde, tetwagala muntu yenna kujja kutunnyonnyola oba afuuka atya. Ye Kabaka, oyo ye Kabaka. Osegedde, omusajja ali ku sayidi yaffe batta abantu nga 20 mu 220 nga bawambye Kyagulanyi. Ssaabasajja n'avaayo n'ayimirira n'agamba twagala kumanya baani ababadde nga bajja batta abantu baffe, twagala kukimanya era tugenda mu kaseera akazibu. Ebyo byali bigambo bya Kabaka. Musajja watu ne bamuweerawo obutwa. Bamutya nnyo. Musajja watu ne bamuweerawo obutwa. Bannayuganda temuwuliriza. Bannayuganda temwerabira mangu. Ebigenda mu maaso mubiraba. Omusajja najja n'agamba Obwakabaka tebulina buyinza. Omusajja najja n'agamba temubongoota. Kati mwagala alwana atya? Sooka ombuulire. Mwe Abaganda Ssaabasajja abagambye buli kimu. Muba mukyayagala ki? Naye basindike kali akasajja akagisu. Kapuleesha akagisu.
mbukajje katandike kuvoola kabaka waffe mutusirike nakaleka nga njagala kulaba gurupu ya Katikkiro eno yeekola ki ku pressure tugenda olaba nga gurupu ya Katikkiro esirise busirisi tebanyega nga tebanyega baba bavuma kabaka tebanyega baba bavuma Katikkiro bonna ne bavaayo ne balaga nti obwakabaka bwa tetulumba obwakabaka mwagala tugamba nti kati Katikkiro ye Ssaabasajja kabaka kye mwagala tugamba Katikkiro gwe Mayiga nkubuulira kino awo we weekyangira tugenda kutuuka abantu babuuka mangu ebintu babibuuse ebintu byammwe bipulaani byammwe bibuukiddwa nze nkubuulira ne musindika akasajja ne kavoola Ssaabasajja ne kamuvuma obubi nnyo ne kamuyita embizi luli wali osobola obbikola kuba Katikkiro abalala n'omala gavuma kabaka n'omuyisa n'omutyobola okutuuka ku ekyo tetugenda bikkiriza wakuwa Katikkiro ono ng'olwalira tegeezezza olukiiko Abanyarwanda bano ebituukiddwako naddala mu nkola ey'etoffaali tujja kubasigula emmengo by force ne bassa mu ngalo zaffe kati tujja kubasigulayo bampaka bukyatutandika okutikula etoffaali teri kintu tujja kubasigula emmengo oteeka okuba nga weesigibwa abantu okuwa ssente zaabwe Katikkiro ategeezezza Obuganda tujja kubasigulayo oluvannyuma lw'okumaliriza ekizimbe Masengere basebo ne bannyabo owekitiibwa sipiika basebo baminisita ab'amasaza tutaase ennyanja era tugenda okuzzaako baakubye pulaani eya hoteeri ng'eri mu mulamu ogwaffe ogw'ennono bw'ogiraba eno olaba ng'ensiisira naye ng'ate ebintu bya ttendo nnyo twagala okussaako ekirabo ky'emmere ekiseeyeeya abakugu abaweebwa omulimu gw'okwetegereza ennyanja ya Kabaka baliko amagezi ge baawadde bambi babuulira ekisooka okussa bbugwe okwotoolerera ennyanja twasizaawo akakiiko akagatta olukiiko lwa Buganda twezimbe ate ennyanja waki mugitangira kabadde gw'okwekenneenya ensonga z'ennyanja ennyanja tujja gitandika mu mwezi gwa Muwakanya gwe gw'omunaana nga Masengere emaze okuggwera ddala kimanyiddwa nti waliwo abantu abasalawo okwesinza ku nnyanja eno kirowoozebwa nti mu myaka 10 oba 15 ennyanja ya Kabaka Mwanga II ejja kuba efuuse olutobazi njagala bino mubiwulire bulungi era oba oliraanye yeebase mukoone kaazuukuke okwetooloola ennyanja ettaka lyonna lizimbiddwako amayumba ennyanja eyo eri ku kyapa kya yiika 49 kyokka we twogerera nga wasigaddewo yiika 28 zokka wabula Mayiga agamba nti era balina enteekateeka ey'okuzimba eddwaliro naye nga bamaze okuddaabiriza ennyanja eno buli gye tugenda mu Buganda n'ebweru abantu babadde baŋŋamba nti kati tuzeeko eddwaliro abandi tutandike TV abalala nti banka ya Buganda Katikkiro era ategeezezza nti kati ekifaananyi ekitandise okulabika mu Buganda kiwa essuubi nga Ssaabasajja asobola bulungi okwetaayiza mu nsi ye nga teri amukuba ku mukono nga bwe kyali e Bugerere ate era nga bwe kyabadde ng'ali e Buluuli nti Bukaajumbe Abanyarwanda abali emmengo awo omwaka oguwedde ate omwaka guno n'alambula Buluuli abaami b'embeebazi abantu b'embeebazi mu bitundu ebyo n'abeena abaawerekera omulimu tugubadde mutene Buganda eringa amaka singa Ssemaka abaako ekisenge mu nju mwatasobola kuyingira nkikukwogera nnyo nekyabyandika koleramu ensobi seebengeredde olukiiko lwa Buganda eringa amaka nnyini maka bw'agaanibwa okufuna omuguukiro gw'omu maka gwe na buli kimu kitegeeza nti obuyinza bwe buba buseebengeredde bigambo byagamulengejja kennyini Ssaabasajja Kabaka akyasobola okwetaaya mu Buganda era e Buluuli agendayo tebamugobaayo n'amasasi ekyali e Kayunga temwakiraba ne bamwewerera ogenda eno ekooki temwakiraba omwami oli yabyogerako nedda
amawulire getufuna kati amawulire getufuna newe mulaba Peter Mayiga afiira ku bantu ba Buganda baze batula mu meeting ezenjawulo mu State House. Peter Mayiga Museveni yamusuubiza omuwa obwa gavana bwa banki enkulu ya Uganda. Ebintu kyemuva mulaba bizze bituukawo wano mu ggwanga. Peter Mayiga tabyogerako kasabeera nga biri ku side ya government. Amazima ga Katonda mu ggulu mwalaba minisita wa Museveni ngavoola kabaka wa Buganda. Mayiga teyavaayo kyogerako yadde akatikitiki. Speaker wa Parliament ngavoola Buganda wadde okulaba ng'omukutu gwa Buganda gubitaddeyo. Naye ate ffe abavaayo okudimandinga ku nsonga za Buganda ate ffe tuli balabe ba Buganda tetwagala kabaka. Ate ffe abogera ebinyweza kabaka kunda mulondo ffe bavaayo ne batugamba nti abaana tebagala kabaka era abavuka ba Buganda tebagala kabaka. Naye abantu abavaayo ne bavoola obwakabaka bwa Buganda amazima ga Katonda mu ggulu bo tebabogera nako. Peter Mayiga getufuna bamusuubiza okubeera gavana wa banki enkulu. Kyevuva mulaba nga abadde abeera akukuta ne ba speaker Anita Amongi akukuta n'abantu ba NRM eyo mu gundi naye wadde eno ate n'avumirira abantu abagala okukyusa eggwanga kubanga ye alwanirira kubeera gavana. N'ekirala Mayiga bamugamba okusanyawo bwakabaka bwa Buganda. Simanyi oba mukimanyi nti olubiri lw'Emmengo budde bonna bagenda kulangirira nti lwatwaliddwa. Amawulire simanyi oba Abaganda mukimanyi. Olubiri lw'Emmengo wenjogerera kati olubiri lw'Emmengo luli mu kutundibwa ate nga balutunda mbitundutundu. Amasiro g'abajjajjaffe wali eri ekasubi amasiro wenjogerera mwandiraba nga batandise okusenda ebijja by'abajjajjaffe ba Ssekabaka nga bagamba bagenda kukyusibwa babeeko we babatwala. Amasiro bino bye twogera information eva mu nsonda enekusifu. Amasiro ga Buganda Abaganda bannange muzuukuke mutunule mulabe mutunule mumanye nti tulina kwerwana kwe tuteerwaneko ne Buganda egenda kuva. So Abaganda mubeere chonjo muleke bavuga nga babawunzise mutandika okutunula agulu mutunulire Bakatikkiro mulwanya muli ensonga gye boogerako mutunulire Bakatikkiro Dani Mulika ensonga gye boogerako be Bakatikkiro abali ku mulamwa era betukkiririzaamu nga abaana ba Buganda. Mayiga ayagala kusaanyawo Buganda ne Uganda. Nze Geto Komanda. Eggwanga lyaffe liweddewo naye lwaki buli munansi abongoota tunaafuuka ng'Abaganda bwe bali bekuba bongoota mbwe babeera waliwo beetala mu State House nabagamba nze era bwojja ssebo nze siri mu kiga naye nkugambye wuliriza ssebo mukama nze anti ssebo komisona tompita mulundi ndi musajja muganda omukungu wa gavumenti okuvuma amawanga amalala abalundi mulya komisona mulamba yayita abantu abalundi n'olwekyo ssebo kyembadde maliza nakyo tetwetaaga mubenga abantu ba Buganda. Museveni ng'ajja wano yaleeta tuziyita egundi ze zino ze batega mu bika baziyita batya sematiko ze batega mu bika ne zeetuuma ensobole nezeetuuma amannya gaffe wano bwe zimala okwetuuma amannya n'azigamba ekibaleese wano kusaanyawo Buganda. Olwaleero buli Muganda ajeera ate bwe bamala okujeera era ssebo mukama wange profesa oli Muganda munnange naye Emmengo bagituwambyeko Membo babamwine bano negakibayo jja kwekanga mukulu wa kikaje mujja n'olwekyo ssebo mukama wange gagenda baba kugoba ku kibanja ndeka mukama wange baba kugoba ku kibanja ssebo ni musajja Muganda ddala nze buli ggwanga lyonna ndiwa ekitiibwa naye ssebo ndi Muganda ddala no si wakwekweka nolina ekyo ono angira ssebo mbadde mmaliriza
mbadde maliriza bwe batisebo batuwambye wano mu Buganda okyajogera Mengo nga baba mwine webali era mwe bakulu b'ebika mmwe mujja kwekanga gye bujja nga bamwine naddala mu abantu ba Buganda mumanyi naddala mu abasenza gurupu z'abana abasajja Agomba West bakaaba lwattaka ono mukwano gwa gundi omanyi yagenzeeko mu State House omanyi yakoze bwati abo tebava mu kamera buli kaseera agala akulagenga bw'ayina emmundu bw'aba ne pisto kimbibiri n'agijjayo omanyi akantu kano oba okisegede kyentegeeza nti omuganda but specifically kanjogere ku baganda abaganda tulina amaalo era abasajja baatutegeera ne bamanya nti gwe omuganda bw'oba oyagala wemule muganda munne amuvume ebyenkana emizindaalo mukolera ebintu si bingi 1 muwa omusirikale 2 muwa obuyinza obuvuga emmotoka okutali number plate 3 muwa obuyinza obukuba abantu empi nga we bagenda okulopa ku poliisi tebasobola funa bwenkanya ontegedde bulungi omweyokono ku busente obutonotono ojja kuba omumaze abamu muweemu ka pisto osegedde nti fe abaganda we settle for the less bwe bakyogera mu luzungu tusetolinga nnyo ku bintu bino ebiri petipeti ebitono omanyi gundi bamuwaddeka office aka Ministry of ABCD n'obeeraawo n'owemula baganda banno n'obafiirako ekintu kiri mu black and white fenna tugalaba ago mazzi gali mu glass ate owooza oyo soda fenna tukiraba oyo kooko ate owooza that is simanya oyo crest oba okitegede abaganda batukwata obujega muwe omusirikale muweemu ku sente emmotoka avuga okutali namba ajja kubawemula ajja kubatunda ajja kuba planningira buli plani yonna ajja balyamu enkwe naye bali abasajja b'omu west osobola osanga omusajja atambula ne biliyoni ya sente mu mmotoka on a daily basis transaction nga zitambula alina pisto ye togirabangako musirikale tayambalangako kyamagye tayambalangako kintu kyonna kiraga nti wa poliisi mu mmotoka yali mu bwomu kikuzibuwalira nnyo okutegeera nti no oboona alina kyakukusa oboona alina abo basajja b'omu western byenkugamba nyina obujulizi ate byenjogera mbimanyi nti oli asobola otambula ne biliyoni 3 mu mmotoka mwezi ompenkoni ng'alina omuliro naye nga togulabangako bamuwa abasirikale n'abagaana n'abagamba nze sibeetaaga njagala kutambula nzekka saagala kusasamaza naye abasirikale babeera waka ate si mu nnyumba mu kikomera babeereeyo nga bakampinze okwetooloola enju si munda oyo ye muwesitaana oba osegedde yoyo abanyankole abakiga abo bwe batya bo bategeera nnyo ssente osegedde nti you find that person ng'akomandinga komandi zaawa nga ze zifuga eggwanga lino naye n'osanga musajja wange ono ow'e Masaka olumuwaayo omupoliisi omu ne bamukkiriza okutambula n'egundi emmotoka tekuli nnamba bavumaavuma abantu awo ajja kuvuma buli muganda amuteeke ku ttaka nkimanyi byenjogera mubitegeera mumanyi abaganda bangi gavumenti nekozeseza abaganda bangi bannagundi nga yavuma nagundi segundi nga yavuma segundi osegedde oba osegedde kyeŋŋamba baagala nnyo abaganda ne mwekuba teri gwe bakwata ne bamusaako mu nyankole nedda bakwata muganda munno n'omala okwewanika omanyi bagamba enkima buli weerinnyo omuti buli weeyongera waggulu gyekuma obuswavu buli gy'oweeyongera okwewanika waggulu okulinnya omuti gy'okoma okkunama kati baagala abaganda ne bakunama ne beevuma ne beekuba olw'obuntu bwe buti bano abantu abasinga okuba kuno kerere be bafuna obusente obutono oba badde tokimanyi kino kijje kunze bano era natudde ne muzeeyi gundi ne kakati tuli ne muzeeyi gundi era Minister of gundi yagambye abo abasinga okuba kerere be basinga okulya ekitono abantu abalya serious money ne ku kamera tomulaba babeereyo mahoteli nga balaba bana abajega oba okitegedde kiringa okuwanga omusajja akubye eddiru ya biliyoni ne bakuwako nusu 10 nusu 5 10 naye ng'oli yakubye biliyoni namba nti gwe bakuwa busamambiro n'oyasama n'oleekaana n'owemula buli muntu yenna
era be bamu ne bana abaana be batutte eri simanyi okulanga simanya biki obusente bwe buti naye bo ne badda kuno omanyi gavumenti eno yevudde wala omanyi walira kwena we yateeka amazzi ge n'ensuwa kakati koni we yajja n'aganywa kwe baava okulwana kati olaba kalume eyo empologoma zajja ne zimutwala muganda wange oyo sire twamukoowa abaganda mususse okwekuba amaalo ne Buganda mwagijeko ku map naye byo mwerimba ebitundu ebirala byonna mwabitaddeko naye Buganda mwagijeko mwerimba abamu kumwe abadda wano ne mutufutu balako Buganda yabafuula kimuli mwava mu bitundu eyo je mwava nga teri abamanyi oba musezo okumulirwano kuba abasinga kati okutubonyabonya mwajja wano nga aba refugees oba bakitamu we bajja no nga abanonyi bobudamu nek tumutufuukidde ekizibu Buganda mugikolerero gisanyawo enchane group for the last 40 years and so neche twagala okusaba temutwala Baganda mu kukemebwa tukyaliwo nnyo ate tuli bangi ebbanga lye tubawadde nga mutuzanyirako byenfuna abantu baffe mu byenfuna mubagobyemu ettaka lyaffe lyonna mulitutte nga bwe mututte eri ebunyolo gye mwesigirya naye nga abanyolo bonna bali mu kubonaabona ebbanga lye mumaze nga mutukolako effujjo ne mutugobako emirimu gyonna ebbanga lye mumaze nga mugoba abantu baffe ku nnyanja be mwasanga bavuba ku nnyanja ebbanga lye mumaze nga musaanyaawo ebibira byaffe n'entobazi kuba nafunye ripooti nze nga Shadow Minister w'ebyettaka waliwo omunene omusebe yeegabira ensozi za Buganda zonna oba motoka bino ebikola enguudo ebikola kolasi birina ku reportinga we okugenda okwasa enjaze n'olwekyo mu mukulu Mayanja tukusaba ne banno Buganda njawufumuko era ensonga lwaki okiraba nti ebitundu byonna ebyakola Uganda tewali wosobola kusanga kitebe kikulu wabula mu Buganda ekitebe ky'abasiraamu ekikulu kiri mu Buganda ekitebe ky'abakatoliki ekikulu kiri mu Buganda ekitebe ky'abasiraamu ekikulu kiri mu Buganda banka ya Uganda enkulu eri mu Uganda university enkulu eri mu Buganda state house eri mu Buganda parliament eri mu Buganda n'olwekyo bw'obozanya sijja kubuulira bingi bwe muba muzanyira ku Buganda na buno obukundi bwammwe bwe mwajja nabo wano abamu ne mwetuuma amanya ate nga mutulwanira muli otusaanyaawo mugende empola sebo bazzukulu ba Buganda International n'Abaganda bonna gye musaasaanidde mbalamusizza nnyo nnyini nga mbeebaza gyonna gye mukola n'okusinga ennyo mu abakuuma amaka kubanga amaka kye kintu eky'omuwendo kye tulina kye tuteekeddwa okusinziirako okutandika okulabirira eggwanga lyaffe n'obusika bwaffe nga bwe tusaanidde. Naye no bannange omulundi guno nze kubategeeza nti ekitulemesezza okutuuka awawakanirwa lwakubanga mwenna abasajja n'abakazi mwenna n'abavubuka ab'eggwanga erya Buganda mulina amansonyinsonyi. Amansonyinsonyi kigambo kibi nnyo mu maaso ga Mukama kubanga amakulu g'amansonyinsonyi gali mu kitabo kya Isaaya essuula esooka olunyiriri olw'omusanvu. Mukama ng'engeri gye yayogera ku mansonyinsonyi g'abantu abalina eggwanga abantu ne balibaliira mu maaso nga balaba kubanga abasajja abagezigezi buli lw'obaawo ensonga bagikyusa mangu ne baleetawo ekintu ekirala ekissagaliko. Bwe tulabise nga tusanguddwa ku maapu ya Uganda kaakati amangu ago ne wajjawo emisinde gya birthday run ya Kabaka tetugaanye mazaalibwa ga Kabaka Ssaabasajja naye ate ekiseera we bijjidde ng'ate waliwo ekintu ekikulu ennyo eky'okubeera nti nno Buganda terabika ku maapu. Ate oyo omukungu wa Ubosi bw'avuddeyo n'atukakasa nti nedda maapu eya Uganda kwetuli era n'alaga ekifaananyi ekyo. Naye ng'abantu mu kifo ky'okwebuuza kiri kyo kivuddewa kye tubadde tulaba ekya South ne North kyo kibadde kivuddewa era kirina makulu ki eyakitandika n'akituleetera mu maaso yatandika kwogera ki era ebiri emabega waabyo biki. Kakati abasajja abagezigezi abafunyi ba ssente abali emmengo tebabakkiriza kutuuka ku kinyusi kya kintu kwekebejja kintu kibaliko
bamangu ago bateekawo ekintu ekisagaliko kugula certificate kati kyekyo kugula t-shirt zakuddukiramu kati kyekyokka kye mulowooza kati munaagenda ekyo okukivaamu nga kiri ate kituukidde ddala ddala ku ggumba kubanga tuli bantu bamansonyinsonyi tetuyinza kuziyiza kintu kya sagaliko nti nedda ekyo kigira kiyimirira kino kye kisinga obukulu tumale okwekandagga ku lw'ensonga eno tugituukire ddala ani yakitandika atya yajjawo obuyinza lwaki yakikola kubanga tuyinza n'omutwala mu kkooti nga tumuvunaana okutunakuwaza n'okutunyiiza obwenkanidde awo ng'akola ebikolwa ebikwata ku mitima gyaffe ku bulamu bwaffe n'obw'abaana baffe n'abaana b'abaana baffe bannanga abantu abaganda mulekerawo amansonyinsonyi kubanga gassa wamusu amansonyinsonyi gassa kubanga tegavaamu makulu abantu abalina amansonyinsonyi tebakola bivaamu tebakola bigguka tebalowooza birungi esente zaabwe bazisaasaanya ku bintu ebitalina makulu amansonyinsonyi mugaleke era nsaba Mukama ayongere okubalaga amagezi nga bw'ali omulamu. Museveni kiyakoze Buganda agisalamu n'agijjamu Buganda bbiri kati wetuli basooka ne baagala okuggyako Kamuswaga n'abalemerera ne baagala okuggyako Bugerere ne kibalema ne baagala okuggyako Buluuli ne bakiwulira nga kizitoye kati ne bajawulamu wakati ne bagijjako Buganda North ne Buganda South kati waliwo n'akatundu akalala ke bajja mu Buganda bakayita Kampala kati ate akatundu ako baagala okagaziya bakayite Kampala Metropolitan Kampala ali mu Buganda Buganda zifuuka meka zifuuka 3 Buganda North Buganda South Buganda North Buganda South ne Kampala Metropolitan Kampala Metropolitan erimu Kampala Wakiso erimu Mpigi erimu ne Mukono abo bonna bali mu Kampala ki Metropolitan kati ogugutundu nga baagala Buganda bagikutemu ebitundu bimeka 3 naye ku maapu yonna we bali mpampu zonna zoogerako mu Uganda ziri ennene kati bino biri munda mu projects ezikola ki ezitambula ki proposal yaabwe nga tugenda mu federalism baagala okulowooza nti kuba bamaze okubba balaba babbirira mala baagala Buganda ereke kuba region ki zibe region mmeka 3 eri gye bakola ki gye bali naye eri mu biwandiiko Buganda bagijjako ku maapu twagala Buganda eyawamu Buganda eraga nti weeri emmengo nga management kiraga luli nti tonenya oponero kyakola kusa kyagagala ki nene nyagwe kyotakoze oluzikola ki Buganda weeri yegamba kiraffe twagala ki kabaka yayogedde ku kya sangula maapu ya Buganda ku Uganda yekango ogwo emmengo sina bulayo n'ogwo kati kawo muteeketeeke kati kino kanji Uganda ekigambo kya Ssaabasajja Kabaka n'akabano ye kabaka w'ebigambo kabaka bw'akyogera ffe Abaganda tetubuuza tukola bukozi kyakoze tukola bukozi kyakoze eki kabaka yakubye gye bayita saagala agalamidde saagala agalamidde bwevuga Omuganda okwata bukwasi mu nsonda n'ojjayo effumu n'omuggo n'okola ki n'olumba wabula bw'otuuka eri ng'omaze gwe okulumba w'obuuliza saagala agalamidde bwe yavuze mu kibi lwaki teyazze kati kabaka ng'amaze okwogera gwaffe tukoze eki naye nga tugguse tugenda kubuuza nti gwe Katikkiro Charles Peter Mayiga atutwala kino kyogerako ki era kabaka aba yalagidde lwaki tetukola kabaka kiyalagidde naye nkulaga abakozi ba Museveni nti bamala okusaanyaawo Buganda ku maapu ya Uganda Museveni akozesa biwandiiko byonna ne Musemateeke yali agambye nti districts ezirambikiddwa bwe ziti zijjanga kuzitibwa ovu Buganda baakola ennongoosereza akagambo ovu Buganda baakajjawo naye olwokuba baali bakyagala okutuwa regional tier akagambo ako kakyaliwaawo naye no mu biwandiiko ebisigadde wano bayitawo central region siwanda girabisa
naye tolina bwomumatiza nti Buganda eba Central Region nga Central Region eri emabega ekoona ku Tanzania ene ekoona ku Kenya okimanyi nti ensalo ya Uganda ne Kenya ekoona ku Uganda mu nnyanja Lake Victoria wetusalaganira ensalo ya Kenya Buganda kwekoma munalubaale ensalo za Kenya weziri nti wano Kenya weyita bweti paka ku Mugakiira wotandikira Busoga eyo Uganda CBS FM yemu ku radio zikati ezisimbye amakanda mu kukutula mu Buganda. Uliriza CBS FM ya Mayiga yemu ku radio ezisimbye amakanda mu kukutula mu Buganda. Bwe baba basoma ebirango babyawuddemu. Basoma ebya Buganda North ne Buganda South. CBS FM. Ebirango okuva mu Buganda North babyawulamu ne basooka babisoma. Then ne baddamu ne basoma ebya Buganda South. Tuli ano tulwanyisa butakutula mu Buganda. Mayiga ali mu kulwana kulaba nga Buganda ekutukamu. Kino kitalo. Akasajja tukabagambidde ebbanga nti kana akasajja kabano ayesitewulira. CBS yesimbye amakanda mu kukutula mu Buganda. Era abantu b'omu byalo beewuunya okulya CBS ng'esoma ebirango bya Buganda North ne Buganda South. CBS yabikutulamu. CBS FM Radio Mayiga gye bayita Radio Buganda ey'obujjajja bwammwe gyeri mu kutula mu Buganda kati basoma ebirango wano ne basoma ebirango wali n'owulira nonsense gwe bali mu kusoma n'osoberwa busoberu babyawulamu dda balina ebya Buganda South n'ebya Buganda North. Mayiga kati yatambuza mu ngeri y'okutula mu Buganda tugikutuddemu tutya oba kati Mayiga yagwa mu Buganda ki oba ekisoma ebirango kyo kigwa mu Buganda ki oba CBS kati yeri mu Buganda ki era bwe n'abeetegeka enkuko egenda kuyita bantu ba mu Buganda ki era n'ekibuuzo kakati Buganda South Kabaka gyakulembera oba Buganda Mayiga otujoze kasiraani gwe banna kasajja gwe kyoteekoze mu Buganda tuli kujjukira abaana bo mukazi wo n'abakusemberedde mwekoze ebintu ebirango ku CBS bya Buganda North na Buganda South really kati kiki bali mu kusiiga mu bantu b'omu byalo waffe tetukyawuliriza birango tujja bisobola. Mujaguzo lwali lubiri lunene kati engoma za mujaguzo olubiri olukulu ennyo kasigadde kawugiro naye ekisinga okunnuma ng'abasajja abatunda olubiri olwo basajja bali mu bika bya Buganda basajja bali ku mwanju gwa Namulondo basajja beefudde abatagambwako abasajja beefudde nti obwakabaka buno bulinga obugenda okukoma kubo abasajja buli kiseera bakyusakyusa ebifundikwa abasajja buli kiseera bakyusa entebe z'abantu okusikira entebe zino si bugagga oba tolina kyokinoonyaamu tukuuma ensikirano emyaka kumpi 25 n'omutwalo okugenda emabega teri asobola kugamba Kimoomera kye yasooka tosobola kugamba Kireega kye yasooka Kawuula kye yasooka tuli mu myaka mijivu nnyo tukuba ebintu bino nga n'abazungu tebannaba kujja tulina ennaku ettaka balibba tulina ennaku ensi bagitwala abantu ba Kabaka basula njala abaana b'eggwanga lino tebasomye ne tebalina mirimu tuli mu nsi yaffe tulinga abali ku momboze oddukira abanakutaasa tewali gye wandiddukidde ofuna obulamuzi ogenda mu basi. Baramusiza bannange
ne waffe gye mpangalira gye mbeera obudde bukyali kiro nnyo naye abageyi ffe tuli bakozi. Ekinkezezza nno ku makya ga leero nina amawulire agatali malungi. Mwenna era mbasaba bw'obanga oli muzadde, bw'obanga oli munnayuganda, bw'obanga omanyi nti olumirwa obulamu bw'abalala n'obubwo, odiyo eno munyambe, mugituuse ku bazadde, mugituuse ku b'amasomero, mugituuse ne ku abo abeefudde okuba nti be bategeerera bannayuganda naddala Abaganda. Odiyo eno njagala papasile egende ku mmwe ab'Emmengo. Emirundi mingi Abaganda bazze bafuna obuzibu, Abaganda battibwa temunyega. Emirundi mingi Abaganda batwaliddwako ebibanja byabwe musirise. Emirundi mingi abaana Abaganda bavundira mu makomera temunyega. Naddala gwe Katikkiro eyeyita Katikkiro wa Buganda Peter Mayiga ne banno. Peter Mayiga nkiddamu n'abantu bonna be wateeka Emmengo. Muli mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka mwagala kumuvumaganya. Ensonga y'Abaganda bali mu kubonyaabonyezebwa musirise wabula mukola ssente. Mwateekawo bireediyo ebyo bi TV ebitalina muntu gwe bigasa. Ku ssaawa eno gye twogererako ensi yonna teri wali atakimanyi nti vaccines ezikolebwa Abazungu bazireeta kukendeeza muwendo gw'abantu bafirika baddugavu. Vaccines zonna ezikolebwa. Waliwo vidiyo eyafuluma omusajja yava Kenya eri oba yali minisita n'ategeeza oyo omusajja Minani n'amugamba tetwesiga World Health Organization kubanga eddagala lyekola lyamala dde okutuusa ku bannakenya obulabe. Baagema abaana ng'abaana basimala babagema malaria, abaana ne babakuba empiso, tewali agenda kuddamu kuzaala. Kakati mwe aba CBS simanya byakoze bitya, bireediyo byammwe ne bi-TV byammwe nga mwerimbise mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka. Muli mu kukola kampeyini, mukolera Minani musobole okukuba abaana baffe ebiyiso. Kireediyo ne ki-TV ekyo kyetaaga kukubako muliro tumbaavu. Tukooye okutufuula abasirusiru. Mwagala abantu babakuba ebiyiso, muveeyo ate mugambe erinnya lya Ssaabasajja Kabaka, mugambe mulaba Kabaka yassa abantu. Muli ku kampeyini simanya vaccines eza malaria. Ani atakimanyi nti omululuuza guwonya malaria? Omululuuza guwonya malaria. Lwaki temukwata ne mugenda ne mufuuyira swamps oba emigga ensirimu eziva? Minani yakigaana. Lwaki? Kubanga afunamu akolera Bazungu. Kati nammwe mwegasse ne Minani abawe ensimbi. Muli mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka. Ekyo kireediyo ne TV zammwe tezisobola kulwanirira bantu, nammwe mwennyini temulwanirira bantu. Abaganda bannayuganda muve ku kintu kye bayita vaccines. Omuzungu tagenda kwagala muddugavu, tekiribaawo, era ettaka lyammwe balyetaaga. Kati bwe munadde okusiriwala na bino gye mugenda wafu. Mbeegayirira era mbeegayiridde temugezza ne mutwala abaana bammwe mbu babagema malaria. Ebyo bikampeyini, ekyo ki-TV n'ebyo bireediyo bya simanya bya CBS nga mwerimbise mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka. Tubalaba, tubakooye, twabakoowa. Puroguramu ya kutta bantu. Vaccines bazoogeddeko ziri mu kutta bantu. Oyo Minani yennyini n'asinkana oyo omusajja ow'e Kenya. Vidiyo ngenda kugireeta wano. Kati mwasama muli ku kampeyini. Temufa ku bulamu bw'abantu, mwerimbise mu linnya ly'Abaganda, ate Abaganda nga babatta. Temunyega. Ndi munyiivu olwaleero. Njagala omuntu aveeyo akolera Buganda.
eyali avuddeyo nalwanirira Abaganda wabula mukola ssente enkya n'eggulo Minani ali mu kumenya amayumba g'abantu. Lwaki amayumba gano bagamenya mu Buganda? Ye kambuuze amayumba gano ge bamenya bagazimba bali luddawa? Abantu bagobwa ku ttaka musirise kati muwoza vaccines twakoowa. Teri kintu kikozesa mulungu kitaziikirira. Omulungu teguwangula. Omulungu guno bwe tukutwala mu maaso ne gufuuka omulungu tujja kuttingana, tujja kulwanagana kuddingana paka bwe tujja okwemalawo ffekka. Amazima tetulina buzibu bannayuganda. Ekizibu kyaffe kiri ekintu kimu nti twagala nnyo okufugwa oba okulemberwa betumanyi. N'abatufuga baagala nnyo tulowoozesa nti ensi eno bajja gikyusa mu bulamu bwabwe. Ekitasoboka teri ajja kukyusa nsi eno mu bulamu waddaani. Eno ensi ebaddewo era ejja kubeerawo. Leka kulowooza nti gwe wefuula bbereegi ojja gikyusa. Tolina mugikyusa. Eno enju gye ndimu wano eyagizimba nze saamulabako. Era ne bw'ombuuza gye baamuziika simanyiiyo. Nolowooza teyaliiwo. Nze nsinga omusajja oyo yazimba enju eno okugyagala. Nze yagisanga obusanzi nze nsinga oli akizimba okugyagala. Yagyagala nnyo n'okusinga nze. N'akola design ze zonna. Yes. Tuli mu miti. Environment eriko nnyo. Yes. Naye kati ali luddawa? Mwenje bamuziika. Tekimanyi na gye bamuziika. Ndi wano neeyagala. N'olw'ensonga eyo